njagaliza, that's why nfuna sagala kulaba abakazi banange baliyo babonabona ate mujjamu embuto ng'ebyo bidoni Asiya ate I see my forehead abango ba forehead ali street asabiriza nedda mukwano so nze wende am doing fine naye temusubi amugenda kubeera nnyo active ku TikTok ote nkola ki no banange wadde ndi musegu but sometimes I respect my fucking self mostly abazadde bange bali kumpi nange kati ate bye munsubiramu si bye kikyendi by the way kati mumujja asuubira Brenda ngenda kubeerawo njasama naye nga kyemutamanyi sente buli wamuja eziri nze wendi nkola sente I'm doing fucking making money jendi nkola sente naye sina budde obwo by the way sina budde nze nkola sente ate ndi fine abamanyi abandi abamunda bwekitegera nze ndi fine I'm not a beggar siringa abo banyu TikTok abo ba Asiya abeeta badoni no ba Asiya abo bakazi bakulu abo bakadamu bana abasabiriza abo bani nedda nze TikTok tensasula TikTok njikola just for fun nga wendi wano nebowa amatuwa boring you understand just I do for fun naye sijikola ate mbere ku risk Brenda lero tokoze TikTok abantu bajja kwogerako ki you guys temwina kye mungatako ate nze sikola kintu kusanyusa abantu nze nkola ebintu ebisanyusa Brenda sente zezisanyusa by the way kati temusuubira mbubiki byomwogera mbiraba mwogedde buli kimu mwogedde Brenda yalagawa bananga I'm doing fine Asekerede I'm doing fine kati bye munsubirizamu ngenda kwasama just bagamba bakazi banange tubeere bakozi tetugenda ku street ngabo ba Asiya no I don't like kulaba omukazi munanga ali ku street asabiriza tulina okuba bakozi naddala fe abatalina kati ate nga nze ebyabasajja mbu nze I depend on my fucking self sina musajja sina ki nze nayagala nga Brenda so that's why nkola nnyo okulaba obulamu bwange butambula mu maaso so sikukola mbu mbeere ku TikTok nzanyusemu ebyasimanyi even ba bloggers be Uganda ate by the way naye esimu yange yanyamba kozi esimu yange bajiba nali nva mu club nga njija wani waka nenfuna wa boda nanfunira agunda abatemu kozi bali ba boda babiri ne bajjayo ebiso bikyeru nembibawa but kyanuma kozi ebintu byange bisinga byadde emabega naye ate n'ekirala nakyo kyansanyusa mukozi kati ndi mu bulamu obulala nkola sente zange ndi mu privacy wenjagala ngendayo nkola ebintu byange nga siri kukinga luli naye era abantu bandaba basinga wone Kampala bandaba naye kati mu aba social media even you guys mubeera ku social media Brenda yaddawa mukola ki mumpa ki kiki mumpa temulina kyemumpa just mwagala kulaba ebyonoonese wololo ne banange sibulabera mu privacy ngali bubi you guys I'm doing fine segera nze sijja ku social media sijja ku TikTok sijja ku social media nze ndi mukozi mbadde nga Kampala emyaka n'emyaka tukulidde wano nze nga nkola sente zange before TikTok cause TikTok nakajanjiiga nga nakagenda ku kyeyo segera nze mbadde wano ebbanga nga nkola sente zange era nga n'abantu ababulijjo kati abandaba ngedda nze nga ndi mukozi ebya social media sibimanyi naye maama lwe nagenda ku social media nenjogera kati by the way I do my video for fans naye abamu mukitola personal nemutijisa ate abanagenda mutijisa lwakubanga nze ndi mukiga by the way ekisanyusa kyenkola kyovolaba embwa njiyita mbwa ebijanjalo mbiyita bijanjalo I don't fake life cause temulina kyemugenda kunyamba ate I pretend ngabo bayonda babanyu TikTok abasabiriza sente can you imagine musabiriza sente babega me as a brand omwana omutonze I can't be a beggar okubera ku TikTok sikwe kugamba mbo omuntu alina sente oba ali active sente nazikola sente nazifuna mukimanyi abagamba Brenda wagwamu yes naliko sente nzikutteko nzimanyi Asekerede sirina nnyo naye ndi mumativu
sente chenda byeko nkinyumidwa even nkyanyumidwa so nze ndi mu mativu n'ekiki kyendi sente nzikuteko buli kimu nkikuteko nkyakadde buli kimu nkirabyeko everything kugamba otuuka ekisaana n'ogamba Brenda beera mukakamu kati sirina amalala biki even I'm not a stray queen nze nsobola kusilayinga walala naye in Uganda tosobola kunsanga ate Brenda genze ku mall biki naba bagenze ku mall oba faking a life me I'm not a fake life abo bemulaba ku social media bagenda ku mall baba just bate balina sente just kiyamba kyo kugenda wali ku dduuka ly'omuntu ne weekwata video nga tulina na sente zigulayo ekintu me I can't that's why always my video nzikolera mu nyumba my videos nzikolera mu nyumba wemba mvudde ku mulimo I get back at home nenkola tiktokers yambe wendi what segera me I can't fake life my friend nyumidwa sente nzikuteko ekirungi kyenjagala nkikuteko buli wamu wenjagala nkuteko buli kyenali negomba nkikuteko nesenga ne wanu ndi mukaka mukozi buli kimu manyi nkigezezaako you guys mwabakala bamwe abalina okubeera nze Brenda kyokola nze sometimes sibera ku TikTok cause sina budde ndi mukola I'm busy guys I'm busy that's why wenfuna time nzija nenkola TikTok oba nenkola ki lwakuba buzibu akaunti zange mubuzi blocking kati nalajyo yo Asiya abantu abasiru oli gundi yagamba toli mwavu naye omutego gwo mwavu abana Uganda tuli bana Uganda but still mboli tagenze kucheyo wano sente weziri lwakuba bamumu abatalina amagezi muchokola mugenda kufa obwavu eno si yaffe gye bakuzaddemu oli muna Uganda because ofunya akakisa bakutaddemu sente ogenze kucheyo naye wogendo you guys petukoze sente we mutali nze nakola sente nga before sinagenda na Dubai nakola sente nga sinagenda na Dubai nenga tewala amanyi because naye sinayingira mu bya TikTok naye simanyi TikTok kyeki nengende Dubai nenekomyawo era we nakomawo nabeera muntu mukaka munga nenga naye nina sente nenga embeera zange yenze muntu it's like nga olaba alien skin tetwelaga you guys I'm not a stray queen that's why nze obondi nabasente tosa kutegera cause nze tosa selaga by the way nze najja ne sente naye nga abantu basobola kundaba mbonso agenda nenyo omwenge gwa bay nze always I take it up tegera ebyokweraga si birungi ate n'ekirala abana Uganda mwabali wano mwe mutulabye because of TikTok nze mbadde wano ebbanga nga nkola sente zange naye nga TikTok teriiwo nenga olaba TikTok reaja netujeyungako naye abamu kumwe nze Brenda omwana w'omukiga sente nzikuteko nzima omukimanyi wadde mugamba Brenda yagwamu naye sente nzikuteko okitegera temwina bye mungamba by the way tewalandabirira tewalandiisa so buli omu alina okulivinga obulamu bwe nga wabulivinga namwe abasinga okwogera temuli bulungi mudyeyo just mwogera just ku kamera enjala ebaluma mweyayuuya temulina kyakulya ne mubeera ku comments Brenda I'm doing fine bitches ndi fine nnyo ndi fine segera ndi fine nnyo ndi wana Kyalwajjala njagala nsanga Kyalwajjala so wanu wewaka temulina bye mutugamba abatulabira ku social media ne mwefuula abatumanyi no I'm not a beggar kansubire temundabanga ku TikTok nga nsabirizanga obwo bukadama nze nabagamba neko tasabiriza usegera nze siri abo bakadama ate Asiya ate bakola drama no kati muwadde musubiranga Brenda I don't know ice yanjogeza by the way mva kunywa ice chokola banjogera nnyo omanyi ice ayenge ejjancha mulamu so katamu abasubira okundaba no I can speak and I can abuse na yes just peace of mind osegera tamana byo mungamba as long as nywedde ice wange nenywa beer I save my fucking money account yange kuliko sente kyekirala kyenjagala tamana byo mungamba mwabana Uganda temwina byo nze ndi wani waka I'm doing fine kati mwe ate mwabana kumwe ababeera okwo
Brenda. Murumirirwe ebiwunde ebitabaliiko nze gyendi ndi fine. I'm doing fine. Lwaki oyasama? Lwaki muba munjasamira? Lwaki muba munjasamira? Lwaki muba munjasamira? Kati ngenda n'okunywa ice kati kibalume. Sooke nywemu ku ice kozi. Mwete mwine bye mungamba. Me, I live my life as I want. Segera. Mwine bye mungamba. Abantu gye balinga eyo nga bakola sente zaabwe naye nga tebali eyo pressure ku pressure. No. Nze siri ku pressure. Wenjagala wenkola ki? Wenkola TikTok oba layita nkitadde wa. Nze siri ku pressure. I'm doing fine. You guys kyemutamaanyi. Kyenjagala kyenkola. Gwenjagala ozina gwenzina. Kugamba newe mirembe. Kati nga mubeera ku social media pressure ku pressure mwagala kusanyusa abantu. Oyagala kulaba mama bamanyira mu kiri. Kati ate nekye bakumanyiramu you was faking life but me I don't fake life. Okitegeera? Nze ndi muntu ndi Brenda. Kati mwe kimuntu abantu mu faking life ate nga mwabakyasinze okubeera n'obunaako. Okitegeera? Nze before TikTok era naliwo nga nkola sente zange. Nema ani ansuza nandiza who cares? Mwagala kulaba byononese kyekyo ky'abaana Uganda kimwana. Mwagala ngebe bemulaba Asiya bali ku TikTok huyu ali house girl huyu akola kiwula. Me I can. Nze Brenda me kawoomera w'abangi me kawoomera soko ntunulire. Nze sobola kusabiriza era sobola kukola bwakadaama. And you never see me on the street ngansabiriza. Nze ndi mukozi. I sleep very fucking well. Nsula bulungi. Segera nsula bulungi. Kyenjagala kyenetuusaako. I'm a hard working lady. Gye munsubiriza mu always kubeera ku TikTok. Naye nga abamu abawala abasinga eyo mudi eyo babazinira na bwerere. Mudi eyo babazinira bikomando. Abaana b'e Kampala babazinira bikomando. Babazinira bwerere. Babalwaza birwadde. Bakola ki? Mujjamu embuto buli lunaku. Kwegamba mujja omwe bennyini muli nnaku. Naye ne mulaba oli eyeekolerera sente ne mumwogerako. Bannange mundeke mutuleke tukole sente. Mukitegeera? Mwe mutujja balaba ku social media slimu ng'ebaluma anti babazinira bikomando. Temwambala kondomu. Tebabakebeza. Ne mulya ku Brenda maraya. Kati nawudde Brenda yatunda. Netunda bikukwatirako wa nali netunzeeko wa nnyoko oba nali netunzeeko wa kitawo. You guys mutuleke tulivinga obulamu bwaffe. Ate namoste ne basirayikuni be Uganda muli bannaku. Osanga omuwala ku TikTok ng'akola buli kimu naye nga talina wadde ne transport ng'ajja walinze Jessica Gayo kumukwana bamukwatirira. Ani gw'okwatirira me as a Brenda? Ani gw'okwatirira? Mwe abasirayikuni be Uganda muli bannaku. Namwe abasajja beeyogeza muli bannaku temulina ssente. Abanaganda kye nabalabamu lwaki mwogera nnyo muli bannaku temulina ssente. Mwagala kulaba oli nga bamukola bwerere bamukwatirira ogenda kumuzinira bwerere. Kati ate walaba Brenda mi buli omu amanyize musajja onkwatirira ngani? Onkwatirira ngani? Kati byesinga okuluma Abannayuganda. Me, I'm not a beggar, I'm a hard working lady. And I'm so blessed and I'm so sweet. Mbana nze ndi kawoomera by the way. That's why can't see you G. Can't see you G abagambye Brenda mayiruziba nange kawoomera we Dubai yaddawa. Kugamba ffe tufunamu so si mwe bebazinira bwerere. Babamaliramu enziku babakola ki olidda akakomando osula ng'embwa n'obeera ku social media. Munange nze siri kyalina budde bwamwe ndi mukola sente. Wondaba. Yes, bandaba. Kozi ntambula nnyo abandaba. Ife bandaba no one know.
katosubira totsubira mukwano before TikTok oba nange naliwo ate nga nkola sente zange ate nekirala mukama kyeyanyamba nze I don't depend on some people. Me, I depend on my fucking self. So but sometimes better silence otegera Gwenjagalidde okwogera njogera Gwenjagala okubako ekigambo nkikubako ko sina gwentya naye nze asalawo sikola kintu ate mbere ku press ate biki no otegera nze business woman temuna kimungamba muno tebega amno sisobola nakola stunt I don't know ade yanne gwe sina budde bwamwe. Thank you for following. You guys by the way following. Mun following. Era bidde no okutereeza no ndi ku TikTok njasa. Guys mun following. Mama. Ento. Follow me. Better come follow me. You guys, temwina bye mungamba. Kamala olongoosa munange. Kamala olongoosa ngende nkole ki? Ngende nfune ekyokunywa temwina kye mungamba. Muri ababazinira bikomando temumanyi nze ndi bad bitch. I'm fucking bad bitch you guys. Temwina bye mungamba namwe. Nolaba omuntu. Wala. Brenda. Brenda mumwagaza ki? Mwina kya mwamutuma. Mumubanja. Brenda mumwagaza ki? Banange, I'm not a fucking slay queen me. Nze nkola binyumira sikola bintu mbato. Nze sijja ku social media oba ntaddeyo video yange ate n'okuteekayo video just mba nkoze eki kugitereka in case nga we batwala video zange mba nsobola kukebeyo nengamba Brenda wano naliwo kitegeera kati nga wona nyumirwa Dubai banange nyumirwa yo muntu gowula nagenda Dubai nenyumirwa kugamba na nyumirwa so I was young nagenda nga sibima naye nyumiddwa obulamu ate nze n'ebiroto byange tebya byakulinya nyonyi bayiza we wano nkola sente mpitirivu before nga sinagenda Dubai nze naye nina sente zange nali nkola kye mutamanyi nze ne wano nkola sente lwakuba wogende nagenda nga ndi mwana muto nga bantegerera naye lwakuba banayo banange yensi yaffe nowamu nakola mutya abamu muli kubyeyo temwina na sente za ticket kati fe abali ate eno ewaka tunyumirwa nze before nga sinagenda naye nkola sente zange era bamanyi kyobulaba nze abamanyi nze ndi mukozi ne kati abandaba so temusubira buli kimu kigenda kubera mu TikTok olololo ate n'ekirala wenali kukyei omanyi wobeera wantwe oba olina okukola video as a moment like okuba ng'ojjukira kati nze mbadde Dubai emyaka 3 wadde nagendayo nga ndi mwana muto biki naye nanyumirwa ngenda era newe ndikola kingamba Brenda wanyumirwa oli Uganda kati beera mu mbeera zo ziri wenaddamu nengenda mu nsi endala America era still ojja kundaba nga mpostinze oshegera naye wano I'm at home temwina bye mungamba you guys temwina sidi ku social media sidi kuki I'm at home naye anytime from now nze nsobola kwogera kozi ani gwentya n'ekirungi omukogera kwange I'm not a beggar. I'm not the fucking beg okitegera yo aisinga taleeta banange nze nangova numa guys siri bega naye nga byebyo munange nze ndi waka kambalage ne masa mukisa wasula ye badda batema bega nze ndi eno mu kyalo nsula mu kyalo okitegera nsula mu kyalo naye nene mubeera okwo ne mwogera ate Brenda you guys
nze munange nabagamba nze business and I don't fake life. Abasajja babazinira bwerere ne muddawo ne babalwaza ebirwadde. Fuck you bitch. Abasinga no commenting nga abakyasinze okuba obubi. Mwabakyasinze okuba obubi guys. Kulamuko ne wabweru kati kumanya ndi munyi. Brenda nimula by the way awentegedde mu Asiya kuba Asiya kandi kukuba kati mwe semuyina bya muvulaba. You guys, you have nothing to mugamba. Tegera buli omu alivinga bulamu bwe kansubira buli time tewali alisa munne. Tegera naye mulekerawo okutwasamira fe abakozi. Mushegera fa abakozi mulekera okutwasamira kozi mwina bya mutiyamba. Kansoga ngende funa ekyokunywa. Let me first get a drink. Let me first get some drink. Osegera let me anaye mama owa boda ngatagira. Neginasiya ice naye yakoza ngisina maani. Kansoga mfuna ekyokunywa. You guys, let me first get some drink. Ngenda kudeda ku live. Just keep following me. Kansoke mfune wano chikirabu nchinywe muko tuli hangover numa. Naye bambi I'm doing fine. Yeah.